everyone. Jyeyakulila, Agenze was speak Fameica. Lisinga tubyogedde ndowooza eno tugenda kubeera ne press conference eringa yakusatu. But basically, in press conference yaffe eri final with all my sponsors. Okusingira ddala yakwebaza abasponsa bange. From the bottom of my heart, I really appreciate you guys. My family, just Coca-Cola, MTN. Chikulu chinene, ekyandisobose kubeerawo nga temuliiwo, kyandisobodde kikola nzekka. N'okwebaza omutegesi wange, Unique Star, kyakabi nnyo. Mpozi okuterabira ensonga ya security kuba nsonga nkulu nnyo. Security egenda kubeera tight, tewagenda kubeerawo fujjo wano, tugenda kunyumirwa nga tewali atutaataaganya. Nga wako bwayogedde, tulina ebbaluwa okuva mu poliisi. Tulina ebbaluwa okuva mu poliisi ne KCCA ku Lwokutaano luno eno tugenda kunyumirwa show. Me as an artist, I'm ready. I've done everything that I'm supposed to do. Neetegese mu nteekateeka yonna okulaba nti ku lunaku olwo kibeera massive. So mujje mu bungi ennaku z'omwezi nga 26 Friday eno. Abawagizi bange mwenna, abawagizi ba music wa Uganda, mujje tunyumirwe. Njagala kuddamu okwebaza abasponsa bange, that is MTN, Jessa, Coca-Cola, Kawempe Sports Betting, my media sponsors, Capital FM, NTV, Spark, ne media, abagayi nakabatambuza ndoza kuno mulundi gwakusatu tukola press conference mubeerawo kyemukola kyakabi nnyo mwana. Thank you so much for pushing with me. Thanks to my management, Fresh Gang, Big Sam, Unique, njagala kuddamu kwebaza. This is a very big team of people that I'm working with to make sure this event happens. Kyakabi nnyo mwebaza. Okwongereza kwewayogedde, osobola okukola TikTok challenge. Osobola okunyiga *170*50# kozesa hashtag kola tunes, kudownloadinga music wange, zinirako oba oyimbireko, owangule tickets 5 n'emitwalo 5 okujja mu concert egenda okubeerawo ku Friday. I think that is a great opportunity for MTN. Yeah, waliwo omukisa okubeeramu sponsor wange omulala, Jessa. Osobola okukola TikTok challenge ng'okutte Jessa ono nga microphone n'okola oluyimba lwonna n'owangula ticket okujjera mu show. So ali eyo ng'oyagala okuwangula ticket, tulina ke tubategekeddewo. I would like to thank my sponsors for that. Can you give it to us in English, please? Obuze ekibuuzo kyo bw'oba okirina, you can still appreciate. Kana twebaza Unique Star Agenze because for the very first time ayimiridde ku kimu ku ebyo ebivuga ebisinga okuba eby'amaanyi mu mwaka guno nga kyawalukaga Fameica. So tugenda kufunayo ebibuuzo ng'oyogera media house gy'ovaamu, then oyogere obuze ekibuuzo kyo n'erinnya lyo awo tujja okuba Fameica. Nebaliza ddala basponsa baffe ababoogedde Jessa, MTN, Coca-Cola kagwirawo. Nebaliza ddala mutegesi waffe Unique Star Agenze olw'omulimu omulungi gwakoze, tusiimira ddala era mpaniriza mu kikulu kyaffe buli kimu kiri malidaadi.
Showtime. Bantu baffe preparations zigenda maaso nga bwe mulaba stage already eyimiridde wadde tenaba kuggwa naye ng'enteekateeka zikyagendera ddala maaso. Stage yeeyo eyali ku Tiwa Savage ate eya Tiwa Savage esusseewo nnyo ate esusseewo nnyo according to Tiwa Savage nga bwe yali ate neegenda kuba makula nnyo kuba tulaba bakyagyongerako. Fameica live in concert 25th 26th tuli wano ku Hotel Africana bane muje in big numbers so we tuli tubalinze nga 26 August. That will be Friday this very week. Yaman.